kwegattako mwebali kubaako mwebali kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda mwebali kubanga mugoberera byonna mu kiseera kino Mr. Update tuva Kitalya tumaze okubeera nga tuderivalinga ku bintu eri baganda baffe abaasibwa omuli Edi Mutwe omuli Nubian Lee omuli ddoboozi lya Uganda Nsubuga Muhammad omuli muganda waffe Bobby Yanga n'abalala bangi nnyo. Njagala babuulira abasibe baffe bali mu mbeera ki, abasibe baffe bali mu mbeera ki, njagala okubeera nga mbategeeza Mr. Update Live. Abasibe baffe bali mu mbeera ki, Mr. Update Live, paka wa Parliament ow'ekitundu ekya Kawempe North Constituency. Ndi mukuva Kitalya ekiguudo ndooza mukiraba ekiva Kitalya era nga bayitayo Kitalya ekkubo bbi nnyo, ekiguudo kya binnya nnyo, ekiguudo kya binnya nnyo. Naye njagala kubabuulira kiki ekiri ekitalya, abasibe baffe bali mu mbeera ki, kyenjagala okubeera nga mbategeeza. Abasibe bonna baba tulemesezza okubalaba naye nsobodde okwogerako n'omusibe omu gwe bayita Nubian Lee, nga Nubian Lee oyo banzikiriza Mr. Update nenyingira n'abeera eri wala nnyo nga omubuulizaako mu katimba, abadde wala nnyo nga nsobola kumubuulizaako mu katimba, naye nga akatimba ako waliwo olutuli lutono nnyo osobola okubeera ng'olabira munno. Nampa ku updates z'abasibe abalala abesobodde kulabako omuli Edi Mutwe, omuli Nsubuga Muhammad n'abasibe abalala bonna abakwatibwa obwemage nga babalanga okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga Nubian Lee gwe mumanyi si ono. Nubian Lee enviiri baziggyako, azze sisoose na kumutegeera because Nubian Lee nga musajja wattu enviiri baziggyako, enviiri nga baziggyako eza Nubian Lee ng'omutwe kawalaata bamusaana bamuggyako enviiri zonna omutwe kawalaata. Naye Nubian Lee aŋŋambye abaana balwadde, abaana abali mu kkomera abasinga bonna balwadde, kisookera ddala baakubwa, ate obujjanjabi wano mu kkomera ery'Ekitalya butono nnyo. So obujjanjabi butono, ate ne baddokita abalina okubeera nga babajjanjaba tewali. So embeera bwetyo bweri. Abali ku the Update 9 page baganda baffe abo twongere okubasabira. Ne ripooti gyenfunye, abamu ku baana baffe abaasibwa, ate abamu ku famires zaabwe balandiroodi babagoba mu mayumba. Nolwekyo tusaba landiroodi munnange, nfukamidde Mr. Update, bw'obanga okimanyi omwana waffe baamukwata ali mu kkomera, bambi mukyala we tomugoba mu nnyumba. Eyo lipooti nayo ngifunye eno Kitalya, bambi abaana baffe abamu ku balandiroodizi baabwe batandise okugenda nga babagoba mu mayumba. Abamu abatannagobwa mu mayumba, Mr. Update olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga ngenda aba families ezo nzivisitingeko, nzitwalireyo ne ku bintu ebyokukozesa. Enfunyeeyo families ezimu eziwera nga 20 ze ngenda ate okukyalira olunaku olw'enkya nzitwalire ku bintu ebyokukozesa. Family 20 ngenda zitwalira enkya ku bintu ebyokukozesa. Family z'abaganda baffe abasibe tusobodde baleetayo ku bintu, naye family zaabwe bambi ziri bubi nnyo. Abamu babagobye mu mayumba, abamu n'ekyokulya tebalina. That's why Mr. Update nga bwendi Minister wa Disaster Preparedness NUP government, enkya ngenda kubeera nga ate nkyalira families ezo nzifunye gye zisangibwa ne kontakiti z'abafamile zaabwe, bambi mbe nga mbatwalira ku mmere because abaana baffe bano be baakwata ate be baali ingini mu families ezo, be baanoonyanga emmere. Era olunaku olwaleero ne musajja waffe Akireewo Kivumbi mukimanyi yafiirwa taata we twakamala omuziika ennaku ndowooza 3 emabega. Akireewo naye leero lwategedde nti taata we yafa.
akitegedde leero nti taata we yafa abadde tamanyanga naye waliwo bannaffe abasoose okujjayo mukyalira bamubuulidde ne bamugamba munnange Akireewo taata yafa. Can you imagine omuntu ali mu kkomera n'afiirwa taata we ne bamulemesa okuziika naye nga Akireewo yadde bamutegeezezza ebyo abuuza taata yaziikibwa mu kitiibwa ne bamugamba nti famire ya NUP omuli ne pulezidenti wa Uganda Dr. Robert Kyagulanyi Ssentamu bayimirira naawe buyambi bwonna baabuwaayo ne taata ne bamugulira keesi ennungi mwe yaziikibwa nga NUP government ye yagula keesi taata wa Akireewo mwe yaziikibwa n'ebyakozesebwa ewaka wonna era Akireewo n'abanga mumativu ne NUP kye yakola era ne yeebaza nnyo pulezidenti wa Uganda Dr. Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nga naye pulezidenti waffe ng'ali mu kaseera akatali kangu yasobola okuyimirira ne muganda waffe Akireewo ng'afiiriddwa taata. Nolwekyo Akireewo bambi naye leero lwategedde taata yafa. Nolwekyo bwekito bwe kiri nsobodde kulabako Nubian Li naye bw'anaaba afulumye nga bwe kiteekebwateekebwa okulanga baganda baffe abo bafuluma mwenna mujja kwewuunya nnyo abasajja bano ebintu bye bakola abantu baffe. Muganda waffe waddemba okubeera n'enviiri z'ayagala waddemba okukola kyayagala naye olw'okuba ali mu kkomera n'omukwata n'omukaka n'omusala enviiri n'oziggyako n'omuwalakata akawalaata ekintu ekyo kinnenyamizza nnyo. Angambye Edi Mutwe baamuwalakata yenna Dani Magiki yenna baamuwalakata abadde akyaŋŋamba bingi abasajja ne baŋŋamba nti time up Mr. Update Honorable Kawempe North time up naye mba nga nsobodde okubeera nga banzijjayo ne baŋŋamba Mr. Update eddakiika ziweddeko tukuwadde 2 ziweddeko naye eddakiika ezo 2 mbadde mmaze okubeera nga nfuna communication era baganda baffe bano kye bantumye nga bayita muganda waffe Nubian Li mubasabire nnyo naye akaseera ke bayiddimu kazibu nnyo obujjanjabi butono ate abaana abaakubwa bangi nnyo. Mapu Media naye ali eno gyenva Mapu Media ali eno Akireewo ali eno Nsubuga Muhammadi ali eno akaluya kawangulira mu kkomera Nsubuga Muhammadi. Nolwekyo yembeera eriwo abali ku the Update Online page. Nako olwenkya ngenda kugendako eri famire z'abaganda baffe bano enamba zaabwe bazimpadde contacts bazimpadde nazo mbe nga nzitwalirayo ku bikozesebwa nabaga Mr. Update yadde nfuuse mubaka wa parliament sisobola kuva ku nnono ya NUP ey'okuyimirira n'abo abanyigirizibwa ate era bwe mwali mu nnonda mwaŋŋamba Ssegirinya tokyukanga bannange sijja kukyuka n'abamu baŋŋamba Ssegirinya kati ofuuse mubaka ebyo by'okukyalira abasibe biveeko ebyo by'okukola live biveeko ne mbagamba sijja kuva ku kyembadde nkola kuba bye byannondesezza mwannonze lwa bino byenkola Ssegirinya ne muŋŋaato bivaako genda bugenzi mu maaso ne bwe naabeeranga mu parliament ne bampita omwana afunye ekizibu mwana waffe wa People Power mwana waffe mulwadde wa NUP mwana waffe afunye ekizibu misinde gye ŋŋendanga okuleeta kati mu kiseera kino Mr. Update ate njolekera Kigo ngenda kati ku sayidi ate ey'abawala sayidi ey'abalenzi ngimaliriza ebyayo mmaze okubiwaayo kati ate njolekera Kigo Mr. Update gye njolekera omanyi abawala bo babasibira Kigo ate abalenzi bo babasibira Kitalya kati Mr. Update njolekedde Kigo ate nayo ntwaleyo ebintu byayo bye bagenda okukozesa then n'abaana baffe abo sobola okulaba nga nabo babeera mu mbeera eyeyagaza. Next stop Kigo kati gyendaze Mr. Update munsabire omukama Katonda antambuze bulungi munsabire Katonda antambuze bulungi naye nga embeera bwetyo bweri baganda baffe bambi embeera gye bali musindu twongera okubasabira omusiraamu saba omulokole saba omukatuliki saba Katonda wa NUP nga bw'ateebaka abaana baffe nga basibirwa bwereere manyi Katonda ajja tusobozesa abaana baffe abo bafulume kati ŋŋenze Kigo ate ku sayidi ey'abawala sayidi ey'abalenzi envuddeyo kati ŋŋenze Kigo kino ŋŋenda kikola buli luvannyuma lwa nnaku 3 paka abaana baffe lwe banaayimbulwa buli luvannyuma lwa nnaku 3 Mpoji ne Doni Sherifu personal assistant wa president waffe naye ali eno Kitalya gyenva naye ekkubo bbi muganda wange gwelaba ekikubo kibi nnyo ekiva ekitalya ekikubo kibi nnyo gana amakubo galina kukolwa nga gavumenti ya NUP eri mu ntebe naye gwe galabe
ekikubo kibi gye basibira abaana baffe okuva ku main paka ndozo vuga mayiro nga 7 ovuga mayiro nga 7 nolwekyo njagala kudduka ate ndabe nga njoyininga ate Kigo prison kusaidi ate eyabawala eyo Kigo prison tulina yabawala bangi nnyo omuliremu nnyinaze Jamila Kalyango Jamila Kalyango naye twamulonda ku bwa kansala LC3 ngali kansala LC3 corner zone ngali mukomera Jamila Kalyango era Mr Update enteekateeka y'okulanga Jamila Kalyango awangula nagirimu nnyo nolwekyo bwetyo bwendi nakedde ku makya nensoka nentwala omwana waffe oli mu ddwaliro nalese bamukolako ate nenzija ndeete emmere y'abasibe nenzija ndeete emmere y'abasibe bwentyo Mr Update bwetambuza abatamanyi Kitalya bwoti bwotambula nga bwolengera Kitalya kiri ku Mityana Road Kitalya kiri ku Mityana Road Kitalya kiri ku Mityana Road ekiguudo kyekino kati wantuvuddeyo wano oba ojoyinize main wala nnyo so embeera bwetyo bweri Kitalya in case oyagala okujja okukyalira ku basibe baffe kiri ku luguudo lw'Emityana era lwe luno lwennyini ojja wano n'olubranchi nga n'oluvaako then n'ojoyininga so embeera bwetyo bweri kati Katonda gwe nsaba nsobozese ate ngende ntuuke Ekigo njagala kudduka ng'ate time ekyaliko nayo ntwaleyo ebyayo nayo ntwaleyo ebyayo munnange muno kabiye muno ddala abaana bano babasiba ku lwaffe babasiba balwanirira ffe babasiba bali ku mission 2021 naye tetuyinza kubalekerera mu kaseera kano kebalimu nolwekyo n'olunaku olw'enkya ngenda kubeera ng'ate ndi mu nteekateeka ez'okulaba nga nkyalira families zaabwe bonna abasibe baganda baffe abo abali mu kkomera families zaabwe nyina okubeera nga nzibeereramu olunaku olw'enkya yenteekateeka gye ŋŋenda okubaako nolwekyo maziga meereere nnaku njereere eri baganda baffe ekinnumye basibe ate balwadde n'eddagala lyennyini tewali edi mutwe mulwadde liubiyaniri yennyini mulwadde Dani Magiki yennyini mulwadde kubajjukira Dani Magiki bambi bagenda okumusiba ate nga yakamala okuva mbi n'obule Dani Magiki mulwadde Akireewo mulwadde Nsubuga ddoboozi lya Uganda mulwadde Mapu Media mulwadde bangambye nti ate Mapu Media embeera gy'alimu nayo si nnungi nolwekyo twagala ate kati kulabanga tuwandiikira akulira amakomera atukkirize tufuneyo abasawo baffe aba NUP abasawo abalina mwoyo gwa ggwanga bagende bajjanjabe abaana baffe era ebbaluwa eyo tugenda kuyita mbalooya baffe tugiwandiike tugisindike eri akulira amakomera tumusabe atukkirize tufuneyo ttiimu y'abadokita bagende bajjanjabe abaana baffe abali mu kkomera watoyinza kutuwa bibonerezo bibiri mwami Bosco akaluka pulezidenti waffe n'okabba ate n'omala n'osiba n'ettiimu ye wallahi mpuliranga Mr Update amaziga gaagala kumpitamu mpuliranga Mr Update MP Kawempe North Constituency amaziga gaagala kumpitamu mpuliranga amaziga gaagala kumpitamu era eno Mata Jo yabadde alina okubeera ng'ereyizingibwa ku fulo ya Parliament kubanga eno Mata nkulu nnyo abaka baffe naddala mu abalondebwa nga gye muli Jo Parliament yasobodde otuula mwadde mulina okuleyizinga Mata eno ku fulo ya Parliament omuntu osobola kuwa abantu bibonerezo bibiri akaluka ffe okabbye ate omaze osibye ne baganda baffe ekyo kinnuma Mr Update nempuliranga n'amaziga gaagala kunnyunguka mu kiseera kino abaana baffe balwadde beetaaga bujjanjabi naye n'okufuna obufunyi dokita abajjanjabi tulina kusaba gundi tulina kusaba akulira amakomera mwami by'abashayizya gwe tulina okusaba titukkirize ttiimu y'abadokita ejje ejjanjaba abaana baffe kozi tebali mu mbeera nnungi balwadde baabakuba nga babakwata baabakuba nolwekyo nsaba abaka ba parliamentary session egenda okuddamu okutuula mwogere ku nsonga eno ey'abaana baffe okubeera nga bali incarcerated mu Kigo prison and Kitalya prison ekyo kituluma bannange Mr Update nyina obulumi Nubianiri eddakiika ebbiri ze mufunye nga tuli mu katuli twogera aŋŋambye Segirinya
embeera mbi nekyo njagala obagamba sisoose na kumutegeera kubanga bamuggyako enviiri talina yadde akaviiri ku mutwe soose mutegeera Nubian waffe eyali anyirira n'otukomuteekako omusango gw'emmundu kanu imagine bannange kino ekintu kikulu nnyo okubeera nga tukyogerako. This is a pertinent issue ffenna gye tulina okubeera nga tuvaayo tugyogereko. N'ogamba nti wasanga magaziini naye n'okwata abantu 8 kati abantu 8 bakwata magaziini emu naye nga neyo magaziini gye bagamba bagikwata ne bagiteeka mu nnyumba y'omwana gwe bayita Nsubuga Muhammadi ne bamala ne bamukwata ne bakwatirako n'abalala. Bannange kinnuma Mr. Update kinnuma mpulira nga amaziga gaagala kunnyunguka mpulira nga njagala kaaba kubanga baganda baffe abo bwe babaleeta e Masaka twabasondera ne beyiro fee waffe. Mujjukira ssente ze za beyiro fee miliyoni 20. Mr. Update nze yazisonda baatuwaako baana kyenkano oba 7 abala ne babatwala ne beyiro fee waffe gwe twasonda n'afiira mu banka ya DTB e Masaka kubanga bonna twali tubasondedde bonna be baddamu ne bakwata nga n'omulamuzi w'e Masaka amaze okubeera nga abata bwe yabata ate ne baddamu ne babakwata ne beyiro fee waffe nga tumaze okumusasula ne ririzireeta ez'e Masaka Mr. Update tukyazirina nga tumaze okusasula mu banka ne bataako bamu abala ne babazaayo ate nga ssente ezo mwazisondera mbulumi obw'ekika ekyawaggulu ne kanu imagine ssente zaffe nga tuzisasudde tumanyi baganda baffe tufuluma nabo olwo nange bantaddeko omuyiggo baagala bankwate ne toyisobola kukikkiriza nti nga tumaze n'okusasula n'ebbaluwa lirizi warrant tuzirina ne baddamu ne bakwata abaana baffe ne babaleeta ekitalya ku misango emipaatiike ekyo kinnuma Mr. Update mujjukire mu akaseera ako ke twasonderamu ssente mukajjukire mwenna Mr. Update nziruka nsasudde mu banka e Masaka ekiro baagadde bantaayize lirizi warrant bazinzigyeko baataako bamu abala ne babasigaza naye nga ssente zonna tumaze n'okuzisasula ne baddamu ne bakwata abaana baffe ne babaleeta ekitalya. Mazima ga Katonda muggulu nolwekyo mpulira nga amaziga gaagala kumpitamu Mr. Update ku baana baffe abo bwe baakwatira obwemage babakwata babalanga okuwagira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ate omaze n'akalulu kaffe okabbi era osigadde weekaza abaana ogaanya obbata abo abaana balina balirizinga unconditionally. Nolwekyo embeera bwetyo bweri Katonda ansobozesezza ebintu byendeese mmanyi bajja kubifuna tuleese ebintu bibadde bingi nnyo kuba tuzze motoka zibadde 2 emotoka ya mukyala Nubian ebadde ejjudde ate nga neno kigudde wani yaffe ejjudde tuleese ebintu bingi bisobola batambuzaako wiiki nga emu kubanga jjukira bangi ate waliwo n'abasiba abalala be baakwata nga bo tebabakwata naba Edi Mutwe babakwata Mitiyana lwe bakuba Honorable Zaake n'agenda mu kkoma abo abeekalakaasa nabeera mbasanze eno nga nabo babakwata n'abaana baffe bangi nnyo abazze bakwatibwa so kitalya pulizoni erimu abaana baffe aba NUP ng'ovudde ku ba Edi Mutwe naye obanga obagasseeko balimbaana nga 400 prisoners abali wano ekitalya bokka bali 4. Waliwo omusirikale omwanzibiddeko naŋŋamba wano abammwe aba struggle nga babakwatira struggle bali 4 be tulina wano munda naye nga weewuunye abamu bagenda babapiikinga babakwata nga batambula abamu ne babayoola abamu babasanga bakuba ennyimba za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu babasanga bambadde enkofiira abamu babasanga bambadde oba t-shirt eriko Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuteeka mu dulooni ne bamuleeta ekitalya nga ne mu kkooti abamu tebabatutteeyo esebo nga n'abamu tebabatutte mu kkooti abamu dulooni zibayoola buyoozi kiro mwana atambula alina gy'alaga ne bamukwata ne basanga omuntu ewuwe ataddeko oluyimba lwa Kyagulanyi awo ne bamukwata ne bamutwala ssebo mu kkooti lwaki awuliriza oluyimba lwa Kyagulanyi. Kanu imagine
Can you imagine? Wallahi kinuma Mr. Update. Kati waliwo bana abantu waffe abasala zi CD. Abasala CD mu trading center. Bamusanga ataddeko oluyimba lwa Kyagulanyi ne bamukwata n'omuzindaalo gwe ne bamukuba kabangali ne bamutwala mu kooti lwaki ataddeko ennyimba za Kyagulanyi. Naye nga weewuunye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda aliko. Oye President wa Uganda aliko. Ne bwe yali nga tannajjambya bufuzi abaana ennyimba ze bazikolanga mu akasente nga eyo capital Kyagulanyi capital nga ye kubanga ennyimba z'abantu bazaagala ne bwe yali tannajjambya bufuzi. Naye n'osanga omwana addidde yateeka wali akantu kaasala CD. Asala CD asobole okufunirako abantu be ekyokulya, asobole n'okubeera nga naye ayimirirawo mu mazima ga Katonda mu ggulu n'omukwata lwaki akubye oluyimba lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, lwaki asala ennyimba za Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukwata n'omuleeta ekitalya. Sebo ne bamuteekako ogw'obuyeekera okuba oluyimba naye nga abaana okuva dda nedda kapito waabwe kusala nnyimba za pulezidenti waffe. Abaana bangi nnyo bali eno era nnyina abaana abamu be bandoopedde ne baŋŋamba Mr. Update tuyambe Mr. Update bw'osobola okuyimirira naffe. Families ezimu nzisanze eno zizze kunoonya abantu baazo bwe bandabyeko abantu bonna ne bayunguka amaziga singa mubadde ku live mubadde mujja na kutya baŋŋambye Seggirinya gw'osobola otutaasa wekka. Ekirungi wayingidde Parliament tutaasa abaana baffe babate. Nyina omukadde gw'ensanze eno baakwata muzzukulu we nga mukyala we yakazaala yali avatwala mukyala we kuzaala akomawo ewaka ano ne blanketi ekiro ne bamukwata. Jjukira otutte mukyala wo kuzaala odduse ewakoddeyo no ne blanketi n'ebbaafu bambi n'agwa ku basajja ababaduloni ne bamukwata ne bamuteeka mu kaduloni ne bamuvuga. Omukyala bali eri abasawo balinda blanketi n'ebbaafu ono yagenza okunona ebintu nga tadda kumbe ono bamukutte bambi musajja wattu. Jjukira omusikyala agenda kuzaala kati afunye information yeeyo bakutte bbaawe. Banange mbabuulira mazima nyina obulumi ku mutima gwange Seggirinya Muhammad, nyina obulumi ku mutima gwange, nyina obulumi. Kakati munaye maama w'oyo omuvubuka musanze wano naŋŋamba Seggirinya nyamba ne mugala totya maama. Era njagala kukwatagana ne balooya okulishamye mu malende n'abalala tulabe nga abaana omwana oyo naye tumutaasa kubamu ku baana baffe era be tulwanirira. Kinsusseeko bannange omuntu adduse ewaka ano n'ebbaafu ne blanketi mukyala we agenda kuzaala yagwa basajja baduloni bamupa bukubi muli ne bamugamba olabika owagira Kyagulanyi gwe, olabika oli muwagizi wa Kyagulanyi. Ne bamubuuza owagira people power oba owagira Museveni. Omuvubuka n'agamba munnaye ovukosi nze ndi wa nkyukakyuka. Ne bamukuba mu dduloni baali baagala agambe nti awagira Museveni. Omuvubuka oyo kaleegi gye yayogeza n'agamba awagira pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gemaanyi ge ŋŋenda okukozesa mununule. Ngenda kumununula. Bamuyita Kulizesto Katumba ge mannya ge. Maama wambuulidde ange mutabani wange bamuyita Kulizesto Katumba. Kulizesto Katumba ngenda kumulwanirira alina okufuluma akaduuku lwake ekitalya. Because yayimirira ku magulu ga abiri n'abagamba bannange nze Kulizesto Katumba bamubuuza bamutega abaduloni ne bamugamba owagira gavumenti owagira ani n'abagamba nze ndi wankyukakyuka mpagira Kyagulanyi. Ne bamutwala nga asigadde ku kigambo kye. Kulizesto Katumba maama we mugumiza mugambye ngenda kulwana totya omwana bajja kumuta. Babuulira mazima bajja muta. Nesebo omusango sebo gwe bamuteekako omwana yali addukano n'ebbaafu yali addukano ne blanketi mbu yali asaasanya COVID-19 ekiro. Baabulwa omusango gwe bamuteekako mbu yali asaasanya obulwadde bwa COVID-19. Mukyala we bambi Katonda ekyobulungi mukyala we bambi yazaala era maama waŋŋambye nti mukyala we yazaala naye obugoye tayina
ebyokukozesa talina amabeere alina matono olw'ensonga talya ne muga maama ekyo totya nakyo nenkimaliriza mumanyi Mr. Update ekyo nkimaliriza ne mugamba mukyala waffe tugenda mu amata tugenda gamuwa ekyokubiri mukyala waffe ngenda kubeera nga obugoye bw'omwana mbugula era enkyandoza nkeera eyo kunogula bugoye bwa mwana mukyala waffe ngenda muyamba mbikozesebwa byonna byonna ebikozesebwa ngenda kubeera nga muyamba bambi maama n'akaaba n'amaziga n'akasente akatandika ebyo muwaddeyo emitwalo 10 ne mugaa kati jejo gimutwalire naye n'enkyanzija era enkya ngenda gendayo tulabe nga mukyala waffe oyo mukyala Kristo mu Katumbo mukyala oyo eyazaala nga baawe bamukutte olw'okuba wagira Kyagulanyi tuyimirira naye ebyo mumanyi Mr. Update mu mbeera eyo naye amaziga mpulidde nga gannyunguka era omukyalo oyo n'aba mugumu nanga Segirinya manyi kookiyingiddemu kati kiwedde so kati ngezaako ate okudduka ngende ekigo bwenva ekigo ate nziruke ngende ku mulwadde gwe nalese mu ddwaliro tulabe nga omulwadde oyo naye asobola okubeera nga amanye ekiriwo naye nga baŋŋambye omwana waffe oyo gwe baali bakidinapinga gwe baawamba naye embeera egenda eterera aliko abasawo abawera 10 bamukebera wano bamukebera wali oyo omwana gwe nakedde ku makya okubeera nga ntwala mu ddwaliro so olunaku lwange leero lugenda kubeera bize nnyo ngenda Kigo prison ebintu by'abawala nabiguze muno bingi nnyo mu ebiri buli kimu nkiguze ndi mu kitwalayo ate bwe mmala nziruke mu ddwaliro ndaba ate omulwadde embeera gy'alimu naye nga abali mu ddwaliro baŋŋambye mulwadde waffe embeera egenda eterera then ate enkya nkeere wa mukyala wa Kristo mu Katumba mutwalire ebikozesebwa then ate ngende eri famire zaabo abali mu kkomera bano betuva otwalira ebintu nabo mbatwalire ebikozesebwa sukaali sabbuuni bebagoba mu mayumba nabo nsobola okubeera nga mbakwatizaako kyovula nabaga Mr. Update akafo kano tugenda kakozesa nnyo okulwanirira abo abanyigirizibwa so enkyoera lunaku lugenda kubeera bize nnyo so olwabaleba nga Segirinya nga bwe wawangudde wummulamu munange sobola kuwummula nga bannange bali bubi bwe ndira kisinga mu kiseera kino ani agenda oyamba bannange sinza kulira kisinga nyina okuyimirirawo eri baganda baffe abali mu kunyigirizibwa so enkyo olunaku lugenda kubeera bize nnyo naye nsaba Katonda nsobozese ekigo nsobolerayo okutuuka kubeera kati gyendaga mu kiseera kino tulabe nga nabo tubatwalira ebikozesebwa abaana baffe ab'obuwala tebalina byakukozesa beetaaga sabbuuni beetaaga sukaali beetaaga biki byaguliddwa dda era Mr. Update mbirina wadde wabadde ngamba Mr. Update tuwe namba naffe tusindikeyo ebintu ebintu Mr. Update ekyo nakikozeeko dda temweraliikirira nakikozeeko dda temweraliikirira bintu byonna mwebiri muno ng'abaana bwe bagenda okukosa bangi naye n'ebintu era bingi buutu eri gye mulaba emabega eri ejjudde buli kimu kye beetaaga tukiguze olwange Mr. Update ate byonna mbiguze olwekyo embeera bweti bweri Mr. Update n'olunaku olw'enkya lugenda kubeera bize paka baganda baffe lwe banaabayimbula naye kati ekinnuma bibiri ekisooka famire zaabo baana baffe be baasiba ezo nyina okuzifaako ennyo naye bambi nsaba ba landiroodi obanga olaba live eno nga omwana waffe owa NUP bamusiba ng'asula ku njuuzo bambi tomugoba mu nnyumba nkwegayiridde tomugoba mu nnyumba noonya Mr. Update ensonga eyo tugisolovinge ffenna nze nsobola omweyimirira tujja zisasula ssente tokyeraliikirira bambi mbeegayiridde balandiroodi obanga omwana waffe owa Sitwago asula ku njuuzo bambi nkwegayiridde nfukamidde tomugoba mu nnyumba nkwegayiridde mukwano so embeera bwetyo bweri abali ku the Updates online page twolekera Kitalya nzira Kitalya kati nzira Kigo ekitalya nvuddeyo ngenda Kigo kati njolekera Kigo ate nayo tulabe nga abaana baffe abali ekigo tusobola okubeera nga nabo tubatwalira ku byokkozesa sinnaba kutuuka ekitalya nvuddeyo ngenda Kigo baganda baffe
bambi nabo tusobola batwalira ebyokukozesa abaana baffe abo ab'obuwala abaasibwa nga babasibidde obwereere, babasibidde okuwagira amazima, babasibidde okuwagira enkyukakyuka. So munsabire Mr. Update nsobola otuuka obulungi ate ntuuke ng'obudde tebunnabakola ki tebunaba kuziba, ntuuke ng'obudde tebunnabakola ki tebunnaziba, naye nga embeera bwetyo bweri nsobodde okubeera nga mbawa ku update ey'abaganda baffe abali ekitali ya prison n'abaana baffe katugendeyo tulabe nga abawala abali ekigo nabo tusobola okubeera nga tubayamba. N'ekyennyongera okwemfasayizinga bambi landiroodi yenna ng'omwana waffe asula ku njuuzo tukwegayiridde, nfukamidde Mr. Update, nfukamidde ati noonyanzi oŋŋambe Mr. Update omwana wa mwoyo mbeera eri bweti ne bweti, nja kujja ekyo nkimalirize mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Ne bambi abaana baffe mubabeerere mu balandiroodi, mukimanyi ekiri mu ggwanga Uganda mbeera si nnyangu. Baana baffe abo ekyabakwasa munange kwogera mazima, ekyabakwasa kuwagira kituufu kyekyabakwasa. Kakati Mr. Update ngenda kusooka mbawummuzeemu ate nja kuddamu nzire ku live nga tutuuse ekigo gye ŋŋenda okulaba nga abaana baffe nabo ŋŋende nabo nga babeereramu mu ngeri emu oba endala. Bwentyo bwe ŋŋenda okukola Mr. Update bwentyo paka nga abaana baffe babayimbudde. Ekyo mukimanyi twakitandika ate tetulina kukivaako, twakitandika tetulina kukivaako. Naye nga neebaza mukyala Nubian Lee mwannyinaffe omugole eyakawangula akalulu Mutoli Gloria, thank you so much. Tubadde naye ekitalya mwannyinaffe Mutondi Gloria, thank you so much. Webale kuyimirira na mwami waffe Nubian Lee, webale kuyimirira na mwami waffe Nubian Lee. Nebaza president waffe owa Uganda aliko Robert Kyagulanyi Ssentamu, webale byonna president waffe, webalire ddala. President waffe oyimiridde naawe ffe mu mbeera yonna. President waffe totulekeredde, wallahi billahi president tujja kulekerera, tujja kuyimirira naawe mu bulungi n'embubi. President mu mbeera yonna president tujja kuyimirira naawe kubanga totulekeredde. Mu mbeera ey'okunyigirizibwa president gy'olimu naye n'osigala nga abaana bo Bassegirinya Muhammad oyimirira nabo, n'obuuza Ssegirinya ali mu mbeera ki, n'obuuza gundi ali mu mbeera ki. President wa Uganda ddako, president wa Uganda aliko, thank you so much. Webale nnyo balire ddala. President wa Uganda aliko, Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko, like it or not president aliko, afuga eggwanga lye bayita Uganda bamuyita President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye duly elected president of Uganda n'ensi yonna gwemanyi. Era twebaza nnyo aba World Bank. World Bank yayimiriza okuwa Uganda obuyambi olw'ensonga Uganda yazuuliddwa nga obuyinza yabba bubbe. UN president gwemanyi afuga Uganda bamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ne UN. Red Cross president gwebamanyi afuga Uganda bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo president waffe webale kuyimirira naffe mu mbeera yonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akukuume, akuwangaaze, buli kimu kye tulwanirira n'ekirubirirwa kyaffe tujja kukituukako. Ekyo kye nkusabira president, banga oli musajja nnyo, weeresa obulamu obulungi ne weeresa buli kimu, n'osakurifayisinga obulamu bwo eri struggle. Omanyi kyekitegeeza ekyo? Noleka biiki yo, noleka enjiwu ennungi gye wandibaddemu nga weewummulidde, n'abaana bo nga emuli ebyennyanja, ebyo byonna n'ogamba kambifiirwe, n'osalawo pulezidenti oyimirire n'abo abanyigirizibwa. Ekyo tetusobola kukyerabira pulezidenti waffe, weebale nnyo, weebalire ddala. Kyovula tugenda mu maaso pulezidenti n'okusabira essaala ennungi, Katonda akutukuumire ate akutuwangaalize. Gomanyi omuntu okulekawo obulamu bulungi, gomanyi omuntu okulekawo eryato lye yatuulangako ne yeeyagala ne famire ye, gomanyi omuntu okuleka biiki ye nayo n'agireka, gomanyi omuntu okubeera nga mu kiseera kino famire ye abaana be baayagala ennyo omuli Ssuubi, omuli Kampala,
tali nabo ng'enju nnene abaana be yabeeranga nabaawo naye nga mu kiseera kino tali nabo. Omanyi kye kitegeeza enju ennene bw'etyo nga pulezidenti agirimu na first lady babiri bokka bwe bati n'ebyo byonna byonna wabyeresa n'ogamba kanwane paka nga Uganda njirunudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu ettaffaali ly'otadde ku ggwanga lye bayita Uganda teribangawo. Tufunye abakulembeze bangi nnyo abazze nga bavuganya Mwami Museveni nga bamuvuganya bya kiyaayi. Gwe wekka gwavuganya Mwami Museveni ebyalaali. Gwe wekka kibaye tekibangawo. Emirembe gyonna abantu abadde bajja babadde bakyali ba Mwami Museveni. Muntu omu yekka eyazze nga tali mu layini ya Mwami Museveni bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyova bamutaddeko amaanyi mangi nnyo kubanga si munne. Ne Mwami Museveni yategangangawo opposition n'agiteekawo awo nga kiguumaaza. Amaanyi ge batadde ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe mwali mulabye nga bagatadde ku presidential candidate ki? Mwali mulukirabyewa? Tekibangawo. Nze Ssegirinya mbadde ebyobufuzi myaka 15 sikirabangako. Amaanyi ge batadde ku president waffe mangi nnyo, n'okwata abantu be n'osiba ono n'osiba oli business z'abantu. Kyagulanyi ne bwagenda mu supermarket n'agulayo ekintu eyo supermarket enkeera nga bagiggala nyabo ggalawo waguzizza Kyagulanyi. Kani imagine ekyo mwali mukirabyewa. Kitegeeza president waffe okuddira n'akwata obulamu bwe n'abusacrificinga eri struggle. Tulina okubeera nga tumusabire essaala ennungi buli budde. Abali ku the update so 9 page nga tonnaba kwebaka tayo eddakiika 2 nzi kusabye nga Mr. Update tayo eddakiika 2 teeka Kyagulanyi mu ssaala. Bannange essaala Katonda aziwulira. Bannange essaala Katonda aziwulira. Katonda awulira essaala y'oyo anyigirizibwa. Ate Katonda abeera nnyo ku sayidi y'abo abanyigirizibwa. Mbegayiridde buli woba ng'ogenda kwebaka gwe maama ali kuno taata ali kuno baganda baffe abali mu diaspora nga tonnaba kwebaka tayo eddakiika 2 teeka Kyagulanyi mikono gya Katonda. Katonda essaala jaziwulira. Abantu miliyoni namba singa tuteeka Kyagulanyi mikono gya Katonda mbabuulira mazima Katonda awulira nnyo abanyigirizibwa ate Katonda abeera nnyo ku sayidi yaabo abanyigirizibwa. Ekyo kye mbasaba baganda bange. Eno struggle yaffe Katonda yawangaziza president waffe. President waffe singa teyali Katonda abasajja bali baagala mumaliriza ne ku ballot teyandibaddeko. Mujjukire bye yayitamu Arua byali biwanvu nnyo. Bye yayitamu nga tuli mu campaign byali biwanvu nnyo. Naye mbabuulira mazima Omukama Katonda ono olw'okuba yatuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's why Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mulamu kuba Katonda yamutuwa. Kyembasaba ki tayo eddakiika 2 zokka bwe ziti sabira ku president nga tonneebaka kano kalowoozo kange nga Mr. Update. Omukatuliki, omusiraamu, omulokole mu buli ssaala ye yonna gy'osaba bambi teeka mu Kyagulanyi. Waliwo essaala gye tusaba eyo ssaawa ziba 10. Eyo essaala Katonda agiwulira nyira Mr. Update ngisaba nnyo ssaawa 10 ez'ekiro nga buli muntu yenna yeebase. Genda mu ddiiro lyo wanika emikono mu bbanga saba Omukama Katonda atukuumire president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mulamu. Bannange essaala Katonda aziwulira. Mbabuulira mazima essaala Katonda aziwulira. Kuba kyekyokulwanyisa kye tulina. Katonda ali ku sayidi yaffe. Singa Katonda teyali ku sayidi yaffe Mr. Update singa nafadda president waffe singa taliiwo n'abalala abakyali abalamu olwaleero singa tebaliiwo. N'olwekyo kyembasaba president mumuteeke mu ssaala. Olwangamye Mr. Update ekyo nze nkikola buli lunaku. Buli wemba ngenda okwebaka Kyagulanyi muteeka mu ssaala. Buliana Olivia, thank you so much. Webale nnyo kyokola. Yongera okusabira president waffe Katonda amukuume. Ate president si yekka ne musabire ne ku first lady waffe Babi. Abaddewo nnyo maama Kampala. First lady waffe webale kubeererawo president waffe. Webale ne Babi mumuteeke mu ssaala. Ate maama Babi tukwebaza. Webale nnyo webalire ddala. Ekyo kyokola kyokka n'otukuumira president mu kaseera kana akazibu.
mbutuufu tetuyinza kowa kukwebaza tujja kwebaza Mr. Update MP Okawempe North nja kwebaza paka Katonda lwalinzija mu nsi eno webale kuuma president waffe wakati gwe gwayina wali awo kumpi abadde mu nyumba ennaku 12 nga bamugalira nga amaje gamuwamba nga bambi first lady yabeerawo bambi first lady nawe tukuteeka mu ssaala omukama Katonda abenga kola ki akuuma mukwano abenga akuwangaza love eyo omutima ogwo omulungi gwoyina ku president waffe gugende mu maaso nga tozikiza gomanyi ennaku 12 nga president waffe ali munju amaje gamuwamba bambi mami waffe first lady waffe nayimirirawo mu mbeera yonna first lady big up first lady big up tusaba Allah akusasule mu musera ninga mbabulira mazima Uganda maziga gatige tukulukusa segiri nyampulira obulumi mbadde ekitalya netunulira muganda wangwe omugwenda byeko ndibyaniri azana ningi zaako nga muganda nge gwe nasibanga naye kati mulabirako mu katuli ngo nyino zibiri zake erisa erimu mulengere gwe nasibanga naye nga sebo nyino zibiri zaako lina eriiso nsobola okuddira kali akatuli ke bangambye mulabiremu nga mwe mulabira nenga gwendabira mu katuli ekyamusibya bamusibira bwerere talina yadde akasango omusajja wattu ekimuvunanya kwogera mazima ekimuvunanya kubeera ku saidi ntuufu kyekivunanya Nubianiri kyekivunanya Edi Mutwe kyekivunanya ba NUP prisoners bonna abali ekitalya n'abali ekigo omusango gwe bazza nange gwe mmanyi kwogera mazima kyebabalanga era kyebabavunaana singa bali boogera bulimba singa tebali mukomera naye amazima okubeera nga bagoogera ne babeera ku saidi entuufu kyabaleetera okubeera mu kkomera munnange ekiro kigenda tujja mu maanyi kubanga Edi Mutwe tosobola mujja ku mazima abeere ku kikyamu Nubianiri tosobola mujja ku mazima abeere ku kikyamu era mbeebaza baganda bafaabo nti mu mbeera yonna ey'okunyigirizibwa nga bali mu kkomera basigadde bali ku mazima kwe bakyayimiridde ate nga mumanyi Katonda wa NUP bw'ateebaka Katonda wa People Power bw'ateebaka era bajja kubata Mapu Media naye ali kitalya sisobodde kumulabako ndabyeko muntu omu yekka abadde Nubianiri naye ate naye mulabidde mu katuli ng'eriisa erimu ndizibiriza ate nga naweera bampadde buwiddakiika sebe eddakiika 2 bwe ziweddeko ngenza okuwulira ng'ekkooti bagisika Segirinya time up nolwekyo embeera bwete bweri twongere okusaba tulabe nga baganda bafaabo bambi bakola ki babata naye nga yeye embeera eriwo kansabe Katonda ansobozese ntuuke tudda nzira kigo kati nzira kigo ate nsobola okubeera nga nabo mbatwalira ebyokukozesa baganda bafaabo then bwenva ekigo ate nzireyo ku mulwadde waffe gwe nalese mu ddwaliro ndabe nga naye nsobola omulaba Beka Kalyango naye ali kitalya ate katabani kange Kasikayi Soja bambi kanako bakasiba tekanaweza na myaka 18 kali mu kkomera kanu imagine n'okwata akaana nga Kasikayi Soja n'okasiba kana katoto kanaweza na myaka 18 n'okasibira mu kkomera eri abakulu Kasikayi Soja mwana muto nnyo ne bambi kana akagala enkyukakyuka kana akagala president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nemba bulya mazima bambi Kasikayi Soja kali mu kkomera kana akakato bakakwata n'okukaba kakaaba kasajja kattu ne bakakuba amaje gakakuba Kasikayi Soja ninako kyaganya okukata akaana akato n'obonereza omukulu n'obonereza omukadde n'omuto kubanga banemba bulira mazima aliwo omuntu lwabeeramu n'ekisa mu mutima n'ogaana naye mbutuufu yadde byonna mbikoze naye n'omwana omuto mulanga ki bambi Kasikayi Soja kasajja kange mukimanyi kaali kakolera wano ku The Update So 9 page era nga kabaweereza akaana ako bambi nako kali mu kkomera Kasikayi Soja kaana kange nali nasalawo mbere nako kasajja kange ako era nga Mr. Update nasalawo ne nga Kasikayi Soja uyu mutabani wange nyina okuba naye era nga mbeera nako kasajja kange kanga Mr. Update njagala kubeera naawe
nekaga tewali mutawaana kaga tubeere ffenna Sky tewali tabu banga lina amalanga Mr Update wendi Sky tojja kukaaba bambi kasajja kange ka Sky nensalawo mbeere nako kali mukomera katabani kangaako numwa Mr Update numwa kuliranga amaziga gampitamu akaana akato ka Sky Soldier myaka 16 okaggalidde okasibye ne mu kooti kawanika omukono ne kaganze sinaweza myaka 18 ne bakagamba teko omukono wansi kanu imagine bane mabulira mazima waliwo otuuka ne weekyawa naye tunyiigeko bannange tunyiigeko enough is enough enough is enough olwekyo nga nva ekitalya okulaba baganda bange ate nga njolekera ekigo njagadde nkoleka live kano mbategeeze nti embeera y'amaziga meerere ka Sky Soldier bambi katabani kangaako kanga segirinya na nze bulijjo negomba kuba naawe segirinya negomba mbe nenkaga totya era nga guno muto gwentuddemu gwe nali nakawa ka Sky nga ko katula wano maaso katabani kangaako tutambula bambi ne ka Sky kange kana kagala enkyukakyuka kana kagala nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu ko nebe kabakeba sekalota Kyagulanyi kamwagala niyo musajja ateekawo embeera nti toyina na kwagala muntu gwoyagala kana kato bambi niba akasiba kali mukomera katabani kangaako wallahi mpulira amaziga gagala kumpitamu Mr Update gagala kumpitamu Labo kanga Mr Update bambi nkwetaaga tube ffenna ne kagate wali mutawaana Sky tujja kuba ffenna mu mbeera yonna kyenaalyako Sky kyonoolyako kyenaanywako nawe kyonoonywako paka omukama Katonda ono lwalinzi jambula mu bwensi eno laba bakwata akaana kange ne bakaggalira nako kali kitalya sajja kattu ate nga baakakuba bambi kaana akatono otasaasira gwe w'amagye atasaasira gwe omusirikale atasaasira n'okuba omwana gw'olabira ddala nti muto mwana muto naye kyayagala akimanyi tulinamu abantu abakulu nga kyayagala takimanyi naye Sky toyinza kumujja ku muntu gw'ayagala tosobola mwana muto naye kyayagala akimanyi bambi Sky Soldier tabani kangaako nako kali mukomera wano ekitalya era konkagulidde box y'amatanga yaako n'emikebe gyayo gatinga giiyo nenga nti ko bambi ebyo byako direct era mbiwandiiseeko for Sky Soldier mbyawudde kubako kaana kato kaetaaga amata keetaaga yogati mbyawudde bino byendeese eno balimba wadde ebyabwe abakulu ne kana akaana kange akato nenjawula ebyako byo nembiteeka mu box yaabyo nenga nti bino bya Sky Soldier bakaana kato kasaana bambi okubudaabudibwa kasaana okulya kwegamba stress mwana omutonga bwatyo musiba fa abakulu Mr Update ne bwotusiba olwokuba nkimanyi sigenda kufa olwokuba nkimanyi era nja kuvaayo kubanga onkwatidde bwereere kirala ne kati omwana ng'oyo omuto naawe w'ekitiibwa omulamuzi n'olaba omwana muto n'emyaka gye osomye fayiro giri 16 n'omugamba genda ekitalya can you imagine bannanga bali ku the Update online page kinuma Mr Update kyobola bako ebintu byako bambi mbyawudde ninga nti akano ko kaana kato bino byo mu bikampeere kaana kange kato nnyo era omusirikale gwensanze wangambye bambi nkamanyi katabani ko segirinya kamanyi ne mugaba bikampeere kaleme kaba bangambye ekiro bambi kazuukuka ne kakaaba bajjukira kati byebyo komera tekabimanyi ndoza go mulundi gwako bambi ogwasoose n'okukasiba mbwe ekiro bambi kazuukuka ne kakaaba era banayenze newuunya Katonda nze ne bamusirikale wa prison kati ng'oyo omwana omuto mutabutyo bamungoba ku mulimu ne mungoba mbabuulira mazima kuba omutima gwennyina segirinya nze okulaba omuntu abonaabona kinnuma mbabuulira mazima omuntu ng'abonaabona kinnuma nze banange essanyu lyange ng'omuntu ali happy naye ng'omuntu abonaabona kinnuma kati oyo mwana Sky mbabuulira mazima
mbabuulira mazima nga nze musirikale wa prison ekiro ntamute ne mugamba genda ne bambi mbukagoloka ekiro ne kakaaba amaziga bakato Mr. Update munsonyiwe kankome naawo nabaddira nga nvudde ekigo naye kankomaawo amaziga mpulira gaagala kumpitamu amaziga mpulira gaagala kumpitamu amaziga gaagala kumpitamu Mr. Update oba okutta akaana nga kasikayi n'okasiba akato ekiro ne kakaaba nammwe abasirikale b'amakomera ne mutabeeramu nakisa kugamba basirikale bannammwe enkeera nti naye ono omwana omuto ye twasiba waaki ne mwongera ne musiba kati kyenkana wiikisi 3 ali mu kkomera ffe kale abala tuli bakulu basobola okukamirika naye omwana ng'oyo naye ali mu kkomera katabani kange baakakwata kyannaku nnyo Update kasooke mpumulemu mubeere bulungi baganda bange Uganda eyo gye tulimu ate abasinga bagamba Segirinya ennaku leero ng'ekutta ennyo waliwo nakiŋŋambye munnange oddira n'okwata akaana kange akato kembeera nako katabani kange n'okaggalira olw'okwogera amazima sinza butalumwa Segirinya abakulu obaggalidde olw'okwogera amazima n'omuto naye n'omuggali olw'okwogera amazima ekyo kinnuma Mr. Update waliwo ngambye kasikayi tekalina bazadde baako bambi tekalina sandi kayise katabani kange nga kalina bambi tekalina muzadde waako asooka bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo taata waako muzadde waako owokubiri ye maama First Lady Babi Kyagulanyi muzadde wa Sky owokusatu ye Mr. Update tekalina wa Luganda tekalina wa family tekalina wa Luganda akaana kafaako tekalina wa family keekanga kali mikono gya pulezidenti waffe n'akawa college n'abeera nako n'akalabirira n'akabudaabuda era pulezidenti waffe tukwebaza ssebo tekamanyi okabuuza maama tekamumanyi kabuuza taata tekamumanyi kabuuza abafamile tekalina be kamanyi oba okitegedde so nemba be bazadde abasatu be kalina pulezidenti wa Uganda muzadde waako pulezidenti waffe gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. Update muzadde waako ne mama First Lady be bantu basatu bazadde baako kaana akato nga mu kiseera kino kali mu kkomera ekitalya nga tekannaweza na myaka 18 ate nga tukimanyi omuntu nga tannaweza myaka 18 tosobola kubeera ng'omuteeka mu kkomera ery'abakulu naye wano mu Uganda baakwata omwana omuto ne bamuteeka mu kkomera ery'abakulu nga nze nolwa nange bwe ndeesa ebintu mbyawudde ne ŋŋamba bino bya baganda baffe abakulu ate bino byakaana kaffe akato mbyawudde kuba nkimanyi bali bakulu kano kato keetaaga okubudaabudibwa era njogedde n'omusirikale mwawo wa pulizo ne mugamba mbi nnyamba obeere ng'okakansolinga katabani kange kagambe kukomera kajja vaayo abeere kwegamba nga akakolako kye bayita mind preparation gye kasaana mind preparation musirikale aŋŋambye kale Segirinya katabaniko ngenda kubeera nga nkabudaabudibwa kaana kato kasaana kubudaabudibwa kankomawo Mr. Update ennaku enzita mubeere bulungi mweraba